Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yona tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Okay, amunkwaniriza nenkobaza okuba ng'otegeseko ku Lugonvu's Show gyesunzira okubeera ng'otulaba kansubire nti bitambula bulungi olunaku olwaliro abali mu bitundu bya Uganda ebitali bimu abalina obuwanguzi obutuukiddwako mu yogeyoge abalina okusomoozebwa wano ne walina mwenja kubasaasira ate nga nammwe abaga nti nabadde bubi eggulo okulwaliro ndi bulungi. Njagala okwebaza abalabi aba Lugonvu's Show, mwebale nnyo mwebalire ddala abatasubwa programu eno nga bagamba nti nze buli kaseera Mwami Lugonvu mbeerako. Mwebale nnyo mwebalire ddala okuba nga ate mwekuumira ku program eya Lugonvu's Show. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu, waliwo branding ambassador eyatuwadde amasaati gano aga Lugonvu's Show, oba n'atukolerayo ag'abawagizi baffe n'agakolera ku mmeka simanyi, naye yatuwadde ag'abakozi yatuwadde ag'abakozi agaliko Lugonvu's Show. Kalungi nnyo era nange nkambadde nga feelinga steady nnyo. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu, leero tetugenda kwogera bingi, tugenda kukozesa eddakiika zigenda kuba ntono, naye wakati mu kwefumiitiriza n'okukitunulamu. Olunaku lw'eggulo nze muntu oluusi buli lwe mpulira otulayimirako ku petrol station ezimu nenfuna kacaayi, balina obukyayi bwabwe obuwooma, kawanga mungi biki. Nyina we nayimiridde njagala bagamba ekintu kimu nti mu bulamu bw'ensi eno twetaaga okwetunda. Kubeere ng'oli mukazi togenda kumanya musajja agenda kujja ku lujja. Kubeere nga wasoma nnyo togenda kumanya wogenda kujja mulimu. Eyasoma ebya banka tulowooza nti omulimu ogenda gujja mu banka wokka. Farida Nakaziwa omulimu gwa NTV yagujja mu woteri ng'aweereza mmere na caayi. Lugonvu omulimu gwa media yagujja ku mirongooti mu lutalo lw'e South Sudan we baakakasiza nti akasajja kasobola okukola ku radio. Bwe tutandika okutunulira buli omu bw'afunye omulimu gwe, era abantu abakyalowooza nti wasoma ogenda kutambula amakampuni ogenda onoonya omulimu owedde, togenda kumanya wogenda kujja mulimu gwo. Oli mukazi tonnaba kufumbirwa naye nga buli musajja agambako ovuma muvume weekanasula olw'okuba olaba nti sirevoyo naye ate boosi we eyandikwagadde omulazi agayisa gaaga bitagenda kukwagala. Nyina we nayimiriddeko omuvubuka atunda caayi, abo be mulaba abakola ku petrol station ezisinga kwe bali munda awo ne bakuwa akacaayi batunda n'obugundi bwabwe obwo bukukizi buki nabadde ngula mugaati. Naye ng'omuvubuka alina embeera gye yeeyisaamu eri ba client, ng'alina enkuba gy'akuba safe, alina enkuba gy'akuba ebijiiko. Oyagala ki? Sukali yagala mungi? Ng'omulaba ali mu bunyiivu obw'ekitalo, either ng'alina ebimusumbuwa bisatu, sijja gaana bibiri. Ekisooka ng'alaba yatuuka. Kyekisooka, either ng'alaba yatuuka. Ekyokubiri ng'omulimu gwakola tagwagala. Ekyokusatu nga we namusangidde yabadde mukoowu ng'akooye. Naye ate si gwe gusoose. Mukambwe nnyo. Naye nfuna ebibuuzo bingi. Era alina omukazi gwe yadayimbane ne mukamaama. Omwami akooye muleke. Sente zitumenya muleke. Kyampadde ekyokuyiga nti wakati okujjako nga Mukama azizza bibye kubanga Mukama ayamba yeeyambye.
be bantu bosanga ngale ku mulimo wadde tagwagala ne nagubeerako paka oluusi ne batuuka n'okumugoba. Lwaki? Ku lwaliro oweereza bukyayi, oyinza okubanga mu kuweereza obukyayi oli wa diguri naye wanoonya omulimu gwa diguri ne gubula. Mu bantu bowo obukyayi wano mwe muli gw'ogenda okuimpressinga ne welcoming attitude yo gyali omwaniriza otya. Wakati mu kufumba obukyayi abantu abayimirira ku petrol station bonna babeera beevuga, bangi bakolera amakampuni ag'enjawulo. Abo bennyini bw'olina okufuula mikwano gyo, si nti nga bw'ozze ku woteeri nga bw'ozze ku gundi ku kakyayi nti ojje ng'otimbye diguri zo, nedda. Wabula obusobozi bwo ogenda kubutimba ng'obuwa omuntu oyo gw'oyaniriza obulungi mutuuke n'okufuna emboozi. Otuuke n'omugamba nti bw'oba ojja osobola okunkubira akasimu n'osanga nga nkutegekedde. Awo mutandise okwogerezeganya. Akaseera kajja kutuuka ng'emboozi zaanyumya naawe ozimanyi kubanga wazisoma, akubuuze wasoma ki. Naye wakati mu kwekambuwaza kubanga omulimo gw'okola si gw'oyagala okukola, teojja kufuna mukisa muntu kugamba nti kiki kye wasoma kye nsobola okukuyambamu. Tojja. Kubanga gw'olaga okooye. Nze ndabye abaana bangi ne bw'oba ng'okooye ku mulimo tolaganga muntu gw'oweereza nti okooye, ate naye akimanyi nti okooye. Ogenda mu ka restaurant omwana ng'akooye bamukyunga omulaba akooye naye nga kasigala kakwaniriza wakati mu bukoowu bwako. Naye kati gwe tomanyi nti nkooye, kati ate gw'onsumbuwa. Mbuulira ky'ogenda okulya nkuleetere nange nkooye. Si mu kuyomba. Era bwe bw'osanga nti akawala ako kampisa ne bw'okasanga ku ssaawa mmeka nga kakwera kakwaniriza na ssanyu, olwo otandise okulaga ebisaanyizo byo. Ebisaanyizo tebabiragira ku zi interviews ze tugendako, never. Ebisaanyizo bitandikira awo. Kubanga omuntu oyo akulaba buli kanaku. Akawala kano, akavubuka kano, baanyumya nabo abatagenda kuwa mulimo be bamugamba nti ate nno kaasoma nti ekiki kalina diguri. Olimba naawe nti kalina bagenda okabuuzi wamani nti wangi wakoma mu kyakumeka. Nasoma nina diguri Makerere University. Olwatandise okupiikinga. Naye gwe bw'ona alinda olaba owa Prado kubanga olowooza nti aba Prado be bagaba emirimu, agenda okurekomendinga ye mukozi wa Prado. Kubanga wa Prado talina budde kwogera naawe ebbanga ddene. Buli muntu gw'olaba muyise bulungi ayinza okubanga lwe lujegero lugenda okutwala gy'oyagala okutuuka. Buli mulimu gw'okola gutwale nti wadde togwagala kubanga olina omulimo gw'ekirooto kyo, naye omulimo gw'ekirooto gwakulema okufuna n'osibira mu gw'otayagala. Guno gw'ofunye gw'otayagala gukozese ng'akalango. Gw'ofunye gw'otayagala gukozese ng'olujegere olukutuusa ku mulimo ogwo gwe weetaaga. Wasoma byakubalirira bitabo, wasoma bya accountant, ogenda okulaba omwana ali wali ku ttera, abalaba abaguze n'abafulumiza n'abakoze eki, olaba nga byakola obisobola. Yes, obisobola. Naye tonnafuna mukisa gutuulawo, ofunye mukisa gutunda kyayi. Tunda kyayi n'amaanyi go gonna. Boosi wo mulage obwesimbu, mulage sente z'okozesezza ne sente ze mufunyemu ng'ozimwanjulira tobba, lwagenda okwesigisa kawunteeri. Abantu bangi bamaneja abasinga okubeera successful be baba batandikira wansi nga they are nothing. Omuntu yenna bw'ajja mu kampuni nga zenga manager direct be basinga obubi kubanga tamanyi lugendo lwa kampuni. Naye osanga abaana ng'atandikira mu kasengejja until n'atuuka nga boss aga nti omwana oyo saagala muvaako, twali wano ffenna. Kitegeeza nti olugendo alutambuza bulungi. Oyagala kubeera manager wa restaurant, oyagala kubeera manager wa kampuni, era wabisoma ebyo eby'emmere bya woteeri, naye bagamba ntandikira ku bwaweyita gwe mulimo oguliwo. Togamba nti obadde gulinze enkola obwaweyita. Nedda. Linda akaseera ko lwe kanajja nga weeteze bulungi bajja kukuyingiza munda. Simanyi oba tufuna ekyokuyiga. Omwana akola ku petrol station emu kuzisinga obunene
ng'abantu banywesa bangi ba manager naye alemereddwa bakolako omukwano ali mu kwekaanya. Oyo gwe weekaanyiza n'okuba akakopo gw'ogenda okusanga mu office nga bagamba nti genda olabe human resource manager nga galiridde ensi eri erikuba ebikopo ku gundi already empisa zo wagwedde ebigezo. Abantu abaturecommending oluusi tuba tetubamanyi ogenda mu office naga Lukovu ninga akumanyi si egwe nti yenze ate ononye ekyeno owange boss mutabani wo wuno gwe nali gamba ali wanti Lugonvu mugamba gye kyate kati otwagaza ki nti bakama bange mbadde nyinamu obusongasonga bwange bwe mbadde njagala busonga kinti buno kale katulabe naye nga tewalowoozaako nti munaasisinkana. Nze ntera okugenda mu offices ennene ez'abamu ku basajja ba big boys n'osanga ku mulyango nga waliwo abasirikale naye ng'oyagala emirembe abo abasirikale basooke bafuuke mikwano gyo. Nyina gye ntuuka oluusi mmala ebbanga nga sigenzeeyo ne ŋŋendayo muganda waffe ng'oludde okulabika mulaba omulundi gumu essaawa 2-3 mu mwezi naye yabeera naye wadde mbumuga nti naye oyo omusajja nga buli lwajja wano avuma receptionist buli lwajja wano atuvuma mugambeko olwo boosi wo omukwano gufa wakati wo naye kubanga okyunga abakozi. Nze ne bwe mba nkwagala nnyo ne bw'obanga kiki ennyo ng'oli wa Luganda n'otandika okukyunga abakozi b'enkoza tolina kifo wange. Ave twalabagana ddala muveeyo. Omusirikale omugobedde eri, owa reception omugobedde eri, secretary omugobedde eri kubanga akumanyi mugambe nzize. Leo gyebaleko ssebo nti kale, gyebaleko nnyebo nti kale. Ambadde njagala kulaba ku mukulu. Olina appointment naye ese babadde ansuubira. Tuulirako awo. Tokaayana. Kujjayo simu ala mukama wange entuuse kamukubirwa ne simu. Mukama wange entuuse. Ebintu ebitusuula ebigezo bitono nnyo. Naye awo wooli ebitundu 90 ku buli 100 mu Uganda abantu tebakola mirimu gye basomerera. 90% abantu tebakola mirimu gye basomerera. Kubanga si kyangu kyakufuna mulimo gwe wasomerera. Kyokka abantu bangi n'abo abakola emirimu gye basomerera si gye batandikiramu, tebatandikira mu gye basomerera. Naye osobola okukeera ku makyanga gwe wayiga bya nviiri era ng'ozisiba naye ng'ogenze wonna obuliddwa. Oyinza okukeera ku makyanga gwe wayiga kusala nviiri naye mu buli saluuni gy'ogendamu obuliddwa akeera ku makya n'agamba nti tukuwadde omulimu gwo guno nga ne interview okulaba bw'okwata mashini tebasobola kukkiriza kubanga bajjudde. Amakampuni gonna gajjudde temuli mirimu naye ffe tusobola okucreatinga space mu makampuni ago olw'empisa zaffe. Kyawandiikibwawo nti radio erinako maka abakozi 15. Kyawandiikibwawo nti TV erinako maka abakozi 4. Mugenda okulaba nga bacreatingidde space olw'embeera ng'ate tebalina gwe bagobye. Wakati abantu bano gy'obadde obeeyisizaako otya? Eno gy'obadde abantu bano obeeyisizaako otya? Nga gwe saluuni ogimanya enviiri ozisiba ne kashanana naye tofuna mukisa kubaako gw'olaga nti osobola. Bw'oba ng'ofunye mulimu gwa kuweereza mmere mu restaurant, do that. Wakati mu kuweereza emmere mu restaurant buli lwe munaawumulamu nga mumaze okuwaata mulinza okujjula laba enviiri z'abannembi omugambe leeta ebiviiri nkusibe. Buli omu agenda kulaba akaviiri k'omukozi waawo ng'okasibye bulungi. Muba ogenda okulisa mwe muli agenda okumubuuza ne yakusibye akaviiri ak'abakazi bwe beebuuza nti oyo yansiba. Muba ogenda okuliisa muba oliisa mwe muliisa mulimu owa restaurant mulimu owa saluuni nga boss. Wakati mu kubatwalira emmere nga akakaviiri ani yakakusibye nti enjo ali wakekana akawala akawano nti kampitire naye nga wagendayo okumusaba omulimu negamba tewali kifo naye gwe okureetinzeewo ekifo.
You get me? Tolwana togenda funa mulimu direct nti ze golaba namala okusoma empapula zange zizino. Apana. Gwe kwata bukwaso wasabye omulimu gwa saloni guganye, genda mu gwa restaurant bobanga gwosobodde. Bobanga omulimu gwosobodde gwa restaurant genda muogo. Siba abakozi banno mu budde obw'eddembe gula ekiviiri nkusibe basiba akaviiri n'omutima gwonna gye baweereza emmere mu saloni waggulu ye bagenda okubuuza nti ataaka akaviiri ka pinki nga tetukamanyi nti enjo ya busiba. Kana kawala ke kabusiba. Enno yabisoma abinamu nalaba ayina n'ebbaluwa diploma. Oba lwaki tanoonya mulimu ali waffe kumbe wagunoonya gwabula. Nga ne bagamba wagendayo n'ogubasaba waggulu ne bagamba tetulina mulimu. Kirira wansi mu restaurant osiba aba restaurant. Abinamu digiri n'empapula z'oluusi abeera nazaawe ku ssimu n'obimubuuza. Naffe twali tuwakana. Yabisoma abinamu digiri. N'ebyamasaji ebyo gwolaba abikola amanyi okuddawo ng'omugogo okuluma n'akwata engalo n'anyigenda omubugere wansi ogenda okuwulira ng'onyi bo balowooza nti bali mu kukolako lugambo kumbe bakurekomendinga. Naye nga bakurekomendinga gye wagenda okusaba omulimu ne bagamba tewali kifo kubanga abantu tebakyalina budde bukozesa interviews. Abantu tebakyalina budde buwuliriza ziddemo. Abantu tebakyalina budde busoma CVs. Abantu tebakyalina budde busoma za application letters. Mwana wa nnyoko alema okulya mbu asoma gapapula gammwe. Yembeera gye batuyisaamu tebatusoma mpapula zaffe no. Naye can you be recommended by someone ayinza okuba nga talina mu the same field with that job gye applying for ngali walala gambye ono alowooza nti akolako lugambo n'okwebuuza lwaki togenda n'ofuna omulimu olwali mu kurekomendinga abiina n'ebyamasajja ebyabikola agenda n'akwata n'omusuwa bw'ati n'asirika n'omulaba ng'azibiriza bye wandikoze mu saloni noonya bw'obikola bajja kuloopa. Oli musawo omulimu gwabula. Wasoma buli ddwaliro gy'ogenda tofuna mulimu. Ku muziga awo wennyini w'opangisa akaana akalwadde kajjanjabe just make sure nti mu nnyumba yo tobulwamu eddagala lya mitwalo 10 kubanga eddagala olifuna lyangu nnyo. Just make sure nti tobona omwana talwala. Wano ng'akaana omusujja gukalemeddeko ono bwe mupangisa senga waayina eddwaliro mwakola emisambya. Ono bwe mupangisa kojja waayina eddwaliro Emmengo naye ataake kakutte mu bwangu. Wakati mukaleete kaganyu gatokatwala sooka okole kino nekino 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 ng'okakasa nti obimanyi. Ajja kutuuka omuga nti kaakati nabadde nkaleeta ng'omwana aganidde ddala tomwoyo ng'aganidde ddala kati waliwo neiba waffe atera okugirawo n'ajjanjaba abaana ye yaŋŋambye kino ne kino. Tomanyi bw'ogenda kukwatagana nabo. Makanika omutuufu talinda mu galagi alinda mu jaamu n'amugamba emmotoka yeefuuwa. Alinda ziri ku luguudo ezifudde. Tobeeranga makanika olw'okuba gw'okanikira mu galagi n'olinda ezifudde bazikuleetere. Awo wennyini nga bagitadde ebbala eva ku pikipiki omubuuze buzibu ki. Makanika alina ebitamubulako. Mubuuze buzibu ki nti badde egire bikola bonnet kuba ekisumuluzaawo. Center plug esiridde ogiraba. Akizozi number 245 bimugamba wabikola esimbula egende. Bw'eba ekyankalanyi kwata essimu yange. Oyo gw'ogenda okukanikira emmotoka gy'osanze ku luguudo babadde baakagikanika mu wiiki emirundi egi agenda givuga omwezi nga tefa. Lwaki tafuuka makanikawo? Ate buli muntu alina emmotoka alina mikwano gya 50 abalina emmotoka. Agenda nti akasajja kansanga ku luguudo. Ogenda namusanga nga ali mu kuyomba akubira Geoffrey omukanika wamuga nti nkooyi emmotoka kati yino naye ezzeemu ezikidde nti kati leeta tulabe. Obukugu bwe exposing ku bayita okwetunda. Tolinda mu galagi awo wennyini. Ekola etya kubanga oba obimanyi etambula epipira nti akuba gundi ogenda girya.
omulage kati center plugger ebadde enfu kati ene ebadde enfu bino ebintu biringa ebyo ebyagundi naye ye real life gye tutambuliramu tewakyali mirimu gye twasomerera kuginoonya kubanga abantu tebaagala tukozesa bakubuuza oyina gundi n'abakubuuza experience babeera bakuyambye abantu bameka bayingira woofiisi nti twagala mirimu omulimo nga weeguli tegubaawo naye tewali woofiisi mutali kifo naye bw'onaagenda ng'osaba mulimo tewali kifo naye tewali woofiisi watali kifo ekifo ogenda kifuna ng'ocreatinze embeera ekuweesa ekifo ekyo bwe tudda kuwa saaluuni oyo tewali gwe bagenda goba naye gwe bagenda kutwala ng'okola masaagi ne simanya biki therapy ekifo gye bataalabo bakitaddewo oyinza n'okutuuka akaseera nga gwe yali anoonya okukozesebwa tokyetaaga kukozesebwa ng'olina saaluuni eyiyo awo wennyini watandikira emmere nga gwe oli wa mobile saaluuni jangu onkoleko n'osiba jangu onkoleko n'osiba tova waka nzijawuwo transport gwamumpa aye n'onsasula n'ez'ebiviiri nga tomenyese nazo mmwe Uganda tekyali yakutuula awo Uganda yakwetega kulaga kikyolina waliwo abantu bemmanyi abakola ssente empitirivu nga talina saaluuni nga tasasula musolo gwa KCCA nga talina transport gwa saamugenda kulinda ye ng'omukubira kasimu n'alyoka ajja mubalaba abaana b'enjala omukubira simu jangu onkoleko najja ku mulimu n'akuzza walira akatebe keekako gwakanoonya n'akolako n'omwana eza transport n'agenda ensi we yatuuse aba saaluuni ajja buzzi n'aleeta akagoye n'akusala n'amala n'agenda n'omuwa ssente ensi we yatuuse bwe tulinda kakati naye ebyo byonna ogenda bikola nga weetunze kati omwana ali mu kakafe ka petrol station kakafe bw'olemu okweyisa obulungi ku baklayanti bano abajja okunywa amafuta ne bayingirako oggula omugaati n'obawa ne kacaayi wakati nga toyina kasitoma kubanga abantu batya n'okukyamawo okunywa kyayiwo balowooza wa bbeeyi wakati nga toyina kasitoma olaba ali mu kulonda emigaati mukama wange kakwatireko akasero totuula eno gaye mbwe egyo mirimu si gyange ontegeera ebyo byabali mukama wange kakwatireko akasero ne kano katwala nti mukama wange olala bw'onaabuze osobola okuŋŋamba kwali tukolawo kakyayi akalungi always mu bulamu bw'ensi eno ng'oyagala okuwangula ensi beera mukkakkamu wali tulinawo kakyayi akalungi tulinako akakacyayi omukalu gwe tuyita cyayi omukalu atali mata tulina atandikira mu 3,000 5,000 tulina ne cappuccino atandikira ku 1,000 mu ssente zennyini ezo ku mukwano gw'omulaze ne keya gy'omulaze agenda gakampeeko nkalozeeko buli lwanaaba ayitawo agenda kukyama ne banne banywa akacyayi amaayikiriya baklayanti obafunye naye ekirooto kyo si kyakukola mu kafe eyo ekirooto kyo kyakukola mu banka kubanga bye wasomerera mwabo bw'onywesa George nti mukama wange ozze nti nzize jangu be friendly be loving my dear obulamu buno tebukyali bwa kunyoola ntebe Jose nti mukama wange nzize nkole ntya taata nkuleeteddeyo ne bano ino egyo gye gw'olaba oyo kisajja kyasoma wano mu mukwano lumutandise n'okwogera mukama wange nkola bino naye bw'ofunayo akalembe nze nasoma bya banking mbimanyi nabisoma naye akalimu kakyabuza ekyo kola ndi wano ndiddeza kati mubajje ino gyo gye gw'olaba oyo sebo omusajja yabisoma wa George yasoma bya banking naye omukwano wagujja eri ku kasero ate nga wali tomugamba nti jangu onguleko wali omugamba bw'onaafunangayo akadde ng'ofiisi zammwe gye nenkuwayo kakyayi mukama wange naye si ebyokubambira buli ajja nti nze gola nasoma bya banka ki ekitugatta sooka ozimbe omukwano ogwo n'enkolagana eyo wano mu kubasaavinga mubajja nabo mwe muli mubajja nabo ayinza okuba nga temuli wa banka naye nga mulimu ayina mukwano gwe nga manager wa banka bagenda kugulawo ttabi ddala can recommend you olw'omukwano gw'omulaze naye bino bye tuzunga mu maofiisi g'abasajja takulabangako takumanyi weewombeeserwa application ya mulimo tagenda kuwa mulimo kubanga ensi yakoowa
kati abantu batambulira bebe bagamba ani akumanyi ani asobola okurekomendinga oli mwana wani tekitegeeza nti senga ojjajja wayina kubanga akola mu bank oli mwana wani ani asobola okurekomendinga okusinzira ku mbeera gy'obadde weeyisaamu. Omukwano mugujja kacaayi ku ka restauranti sise wanjai ndeetendete otandise nze mulimu wenyine mulinaga kana kwetaaga okukola mu office ennene. You get me? Nga kaine enkolagana gye kazinaga nti kano bwe nkasa mu kampuni yange kasobola okukola obulungi bwe basporting abakozi. Sise wasoma biki? Nze nasoma bya accounting ekijja kitokubanga toka mirimu gya Uganda ogimanyi naginoonya ne jimbula paka lwe natuuka wano nti kati bwe nkufunira omulimu nkola olwafunye omulimu omulimu gwonna gw'okola ne bwe guba mubi gukole bulungi. Abo abaddukanya omulimu gw'oyagala bakwegombe bajja kutwala. Naye ne bw'onaazunza empapula za first class degree oyinza okunoonya omulimu ne gukubula. Ebitundu 9 ku buli 100 mu Uganda abantu bakola mirimu gye bataasomerera. Kyokka nga n'abo abakola emirimu gye baasomerera baasooka mirimu gye bataasomerera ne bayita mu kakodi ako ne kabatunda eri gye balina okutuuka. N'olwekyo mbagamba ekintu kino bulijjo weeyisenga bulungi. Ne bw'oba otudde mu takisi omulimu osobola okugufunira mu takisi mukama bw'akola ebibye. Ono gw'osanzeemu omulaba ali mu mbeera mbi yeezinze maama otule ku ddirisa kuba ndaba ogira. Okitegeere oyina ebizibu kyekiri kyenage nti okooye naye oyina okulaga abantu nti wadde nkooye I'm still ready to serve you. Kitegeeza onaakutwala ne bwemunabanga mulina ba clients bangi akulaba osobola okugumiikiriza naye nolaba oli nakibagambirawo 11 kasita ziwera full stop ali mu restaurant ba client bakyatudde nabagambye 11 maama bampa overtime bebasasula obutono balina bwe batunula obuuso bwabwe bebasasula obutono 11 nga ngenda aba evening bajje babikole maama ono gwoganya okusavinga akulaba oluusi client wa lulango kati omweyabiza weerabidde nti otta akatale gyali kyokka kimanyonyoka 11 tuuka atuuke ku 2 nga siso kyakola kiwano anti kati awo evening tanajja ati kati onaaleka wani kati gwe mbagenda wandisanzeewo bakuwa overtime nyamukuwa naye oba olina okukola kuba kati olekewo nga tewali nkyalinde wa evening ajera nnyinyoka I will go in time. Akulabye nti ne webanga byabakutte osobola okukola olwofunye recommenda wasooka oba sekenda wasooka. Ayinza okuba si yagenda okuwa omulimu naye amanyi abagaba omulimu. Ne bw'oba wasoma ng'olina diguli mu bya banka you lose nothing ogenda mu banka n'oyera. Ntegerekese bwe guba nga opportunity eriwo yakwera mu banka do that. Kubanga olw'okuba ng'oli mundu ogenda kumanya omukozi eyagenze ogenda kumanya gogo bagenda n'okuwa ekipapulo kiteekayo okukitimba twagala abakozi gwe kennyini. Kaakati awo ogambira bosi nti bw'onaaba tomugamba nti guwenze mukama wange olala bw'onaaba ng'olina waakafo nange nabisoma bye nasoma ebyo byennyini. Ontegeera omubba attention biki bye wasoma ebyo byennyini azaakulaba weeyisa bulungi baklayenti babogolera baklayenti balagirira bulungi olwo yakwagala. Naye olw'okuba nti wajjanga Kirina teyafuna mukisa kubuuza buyigirize bwo kati wanaagenda kubuuza obuyigirize bwo omulage n'omulaga nti oli wa diguli. Bulijjo oli wa diguli nti ye boss bulijjo olwa kitungamba kaana gwe
naye ng'ate bwe wandize ng'obama ne diguli yo bandiga nti we are sorry ebifo nga byajjula mukwano. Bwe tutyo ensi bwe tugitambuza ge mazima agakaawa. Bulijjo beera mukkakkamu. Omulimu gwe wasomereranga gubuze totuula. Era abaana bangi abatikkirwa temugenda kufuna mirimu gye musomeredde. Okuggyako nga mulina gye musoose okwetega. Tewali kampuni etali mu kifo naye tewali kampuni eri mu kifo. Ekifo gwakikuliyetinga. Osobola okufuna omulimu mu kampuni yo nga tewali gwe bagobye. Naye buli lw'oligenda mu kampuni kankugamba ekyokulabirako kya radio ne bwe banga radio ekyali ku signal testing nga waakalaba batimbawo kipande kya Lugonvu FM n'ogenda osaba omulimu bagenda kugamba tukoze eki tujjudde naye buli lunaku bayingiza. Ne bw'onaaba ng'olina gw'omanyi munda mu radio oyinza obutafuna mulimu. Naye ate amakubo mangi mw'osobola okufunira omulimu tomanya. Basobola okukwata omwana ava ku mmere wali aweereza emmere. Gwe genda obuuze gundi we yafuna omulimu. Anko Kabogoza owa BTFM y'omu ku basajja abakola obulungi ku radio. Kubanga otula n'owulira programu akola kawungezi n'omukyala Namayanja ne Kadima. Show yaabwe nnungi nnyo. Naye gwe mubuuze nti Anko Kabogoza afuna otya omulimu. Yavuganga crate za soda. Yavuganga crate za soda. Naye ebintu bye yakolanga awo byayogeranga awo yakolanga kasajja kusobola okukola ku radio nti nze obuyigirize tebukyakola. Ogenda kusoma masters mu mass communication, journalism, oluzungu ng'olufuuwa bakuma omulimu. Weetege. Enneeyisa gye weeyisa bagenda okulabira ky'osobola so si gwe bagamba ky'osobola na kye wasomerera. Never. Ogwo omulimu gwe teguliwo. N'olwekyo oyinza okufuna ky'ojjamu. Ne bw'obanga wagenda bweru ku kyeyo ng'oli musomesa tokweka busomesa bwo bw'omala okukola emirimu gy'ewaka gwe nga kadaama yita obwana tandika obucome ky'olujungu handy yes this finger. N'Abawarabu baagala okulaba abaana baabwe nga bali bulungi. Waliwo abaana abansanyusa. Gwe omulimu gwe wagendamu Ebuwarabu tokkiriza nti waliwo babboosi ababi naye naawe kennyini wafuuka ensolo wagenda obeekookingidde kubanga mulina gagurupu agabagamba Omuwarabu tomuzannyirako. Muganda wange tomutsekera osekamu ki? Mulage omutima kuva ku ntandiko mulimu ababi naye mulimu n'abandyagadde okubeera abalungi gye muli naye nga mwe mwafuukadde ensolo nga babatya n'obatya. Bw'otuukawo ogenda kufuuka n'omusomesa w'omukyala kubanga nabo baagala okwogera ku luzungu. Bagenda e London, bagenda e UK, Bungereza, America naye nga tebalina we batandikira. Baagala nabo okwogera kazungu, akazungu okamanyi wali musomesa. Baba means baba, sunu baba what? Baba, daddy, tata, father. Olwo omuyigiriza. Ebigambo 10 by'omuwa ofuuse mukwano gwabwe obayigiriza oluzungu. Wava wano nga wasoma ebyobusawo naye emirimu gya Uganda gyagaana. Akaana bwe kalwala balage nti olina that little knowledge ku bulwadde buno. Baba wabiyigirawo omanyi. Tomanyi bwe mugenda kuzimba nkolagana eyo ofuuke n'omusawo w'ewaka. Ofuuke n'omusawo w'ewaka naye bagamba okoze engoye oboggola kubanga gwe wasoma busawo naye ogw'obusawo gwabula ogw'engoye gwe yagaliremu ate obalage nabyo bisobola. Nga bwe mbagaliza ekiro ekirungi munzikirize mbajjukize estate gye twaguddewo eya Mpigi Lungala y'abannyinaffe ne baganda baffe fuuti 5x5 ku bukadde 5 kamu 2 3 4 5
futi 5x5. N'olwekyo gambe esimu yange eri ku screen, osobola okutwekwata. Poloti zino ziri walungi, amasanyalaze weegali, amazzi tegali wala. Futi 5x5 ku bukadde 5. Osobola otandika n'obukadde 4, balance n'omumalayo mu kabanga ke tuba tukkiriziganyizaako. N'olwekyo gamba nti obanga oga nti nandyagadde okufuuka landlord mu mwezi guno ogw'omusanvu, osobola okumpeereza message ku WhatsApp, ne tulaba ensonga nga bwe zitambula. Waliwo abagamba nti balina muntu Uganda, siinayo wa Luganda asobola kujja, oluusi bali wala, obanga mulina obutakanya bamwe sente za myaka 2 bazirya, era still ojja kumpeereza message ku WhatsApp, twogere tulabe ensonga nga bwe tugenda zikwasaganya. Ettaka lino liri kilomita 3 zokka okuva ku Masaka Road owetira Lungala wenyini nga wakava e Katende nga tunatuuka Mpigi. Lungala ali wakati wa Katende n'Empigi awo owetera. Amasomero weegali, amalwaliro weegali, amasanyalaze weegali, neighborhood ngagga. N'olwekyo nzikiriza nti kyekifo ekirungi osobola okweyagaliramu. Wali suitable eri abantu abagala residential. Ate nga tawuni gy'osobola okukoleramu amangu, osobola okukolera mu tawuni y'Empigi. Osobola okukolera Empigi, osobola okukolera mu tawuni mu katawuni k'Embaale. N'olwekyo gamba nti osobola okutwekwata. Esimu ya 0753 98 56 39 0753 98 56 39 ye estate yaffe empya gye twaguliddewo bannaffe Abafrika ku estate y'Empambire yali y'obukadde 7 futi 5x5, kati eno ya bukadde 5 ate era futi 5x5. Mbaagaliza obuwanguzi mwezi guno omupya ogw'omusanvu n'okubeera ba landlord. Mubeere bulungi, mweraba. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu.